12 KOLOLO abantu bange bali ready tulirede twin buli omuntu anombereddwa wethereme tusumbwa otherwise wagenda ba record kuyingira tugenda kubeera emitwalo 2 abantu bange batandikirwako then mitwalo 5 VIP abana abanga tabagala kwenyiganyo then tuyina table ezo kitegeeza omuntu asobola kujja n'abantu 10 ne batuula wamu abajja tu million 3 then tujene million 5 ye yabakulu mikwano janga ababe wagulu enamwe bakabede ngo yagala to kubeera nga ate ofunirako kino ofunirako kiri obanga alieka era nteekateeka mujazira bangazanjawulo ne buli omu agenda kubeera comfortable. Ye mukulu Eddy nga yogera ku concert ya festival nga bwegera kubatenga etambula mugenda kubeera mu ba DJ bouncing castle abaana ebyokuzanyisa by'abaana bigenda kubaawo bingi nnyo bagenda kubatenga abayimbi bangi nnyo waliwo ba surprise artist bagenda kubatenga aleeta okuvaako ebweru w'eggwanga mugenda kubatenga mubalabako budde bonna mu nteekateeka eyo. Omukulu Musuuza ayongerako okubatenga atugamba nti ebyasobodde okubatenga bagenze Wakiso okubatenga balambudde abavubuka basambyemu omupiira okulongoosa n'obutale wakati abantu okubalaga nti ekintu kikutte nga 12. Abantu bange abanjagala ennyo beekozeemu omulimo ne bakola activations okwongera okukunga oba okuyita abantu KOLOLO ng'ennaku z'omwezi 12 gye mikolo gye tulimu tutambudde ne tububuza ku bantu ne tusimba omuti ne tujja wano ate era abavubuka ne batulagamu ku bitonde ne basamba omupiira wakati wa ttiimu eyewakiso eyewagira Eddy Kenzo ne ttiimu Eddy Kenzo yonna okutwaliza awamu beekozeemu omulimo era bali mu kusamba omupiira ogw'omukwano. So ndabyeko ati ndi mu kugenda ate kolasaganya engagements endala bo bakontinue ngeno omupiira ogwo nenga nze nga nsenyiza okwogera ndi musanyufu nnyo lwa nsonga nti abantu omukwano zibagunda z'enkyali mulamu bannange bangi abayimbi oba n'abakoze ebintu ebyenjawulo mu ggwanga ntera okutuulako nabo nenga si basanyufu nga bagamba tebasiimiddwa kimala naye nze ndi musanyufu nti abantu bandaze omukwano yonna gye tutambudde district 14 districts 14. Ye mukulu Musuuza nga agamba ku festival yonna nga bwegenda okuba ate nga etambula agamba nti yebazannya abawagizi abasobodde okuba tebamulaze omukwano yonna gyasobodde okuba ate nga ayita abantu ye bamusiimye tannagenda. Wulira Musuuza kati nze omukwano ngulabyeko era ndi musanyu sitoma. I'm very happy. This is so beautiful. It's a good feeling okulaba ku bantu abakwagala ne bakulaga nti kyokola tukisiima naawe kikwongeramu amaanyi ogamba omanyi kanyongero kola naddala ebyo abantu byebasobola okwenyumirizaamu kanyongero kola ebintu ebitatwala nzekka mu maaso neffenna wamu abavubuka eggwanga kubanga kiba kitegeeza nti otegedde nti kati n'oli mu muli ogutumulisa si gwe wekka ne famire yo wabula buli muntu. So nze ndi grateful. So olumu n'ebigambo bimbula kyova olaba olumu nsirika I don't know what to say simanyi kikyenyiza kwogera ne I'm very happy ngo. Omukulu Eddy atubulidde kayimba kano kubayitamu mpowa kakadongo kamu bangi basobodde okubatenga bagamba nti Musuuza ayinza okuba alina obusungu yali alina baweerezaako abaali bamuyisiza mu mbeera etali nnungi. Eddy agamba nti akayimba kano yakaweereza abantu bangi nnyo abali ku puleesha abantu bangi mubateeka ku puleesha naye nga wulira no nze ndi musanyufu naye nze ntuusiza abantu bubaka nze ndi messenger oshegedde nze ndi messenger abantu bangi abayita mu bintu ebyenjawulo omuntu abantu batambulira ku pressure bantu bakolera ku pressure lwa bigambo n'osanga ng'oli ayina embeera ye mwatambulira naye nga abantu bamwogerera nnyo nga balina erevo kwe bamusuubira naye nga ate naye ayina ebirooto ebibye ng'omuntu n'olaba abantu abamu bakola ebintu ebitali birungi naddala n'olaba kati abavubuka oli n'atuuka n'okubba naye ng'ekimubbya kulaga bakwano be nti asobola n'osanga abawala ne bakola ebintu ebitali bituufu ne bafumbirwa n'abasajja abakadde nnyo just for the sake of proving some people. Kati pressure abantu gye bateeka ku bannaabwe nze gye nabaddengezaako okubanga sikkiriziganya nayo oba okitegeera ate ekirala abantu balemwa nnyo okutambulira mu nkolagana oba okukwatagana ne balingiriza bannaabwe n'osanga oli ng'ayogerera munnaagagamba ate ebigambo biruma abantu. Eddy agamba nti akayimba kano akakadonkamu yasazeewo ebigambo biyisa okubanga abantu boogera era ebigambo byo bikyali bingi. Kati ffe tutuusa bubaka n'ogamba nti muneeka nkubuulire omuntu ono gwoyogerera ebigambo ebingi alina obulamu bwe bwabukola ki bwabutambuza gwe tomulowooleza kulowooza nti gwe byoyagala ye byalina okukola muwa akadde akole naye kyawulira kyalina okukola. So abantu baffe bangi bakolera ku pressure ez'enjawulo kubanga balimirirwa ebigambo bingi kati lyensonga lwaki obubaka nabwo mba njagala ne mbutuusa bungi bwe tukyatuusa kubanga abantu baffe bayita mu bizibu eby'enjawulo. Oyinza okwebuuza Eddy Kenzo ayinza okwogera n'atayogera ku Rema namakula ulira agamba nti akayimba kano waliwo n'abayogera emboozi ezitakwatagana yabataddemu
abagamba nti aterema biki kubanga nyimba akayimba ne kamukwatako mu ngeri mu bentala kyovola anayise ne ngamba nti nteranga n'ensoma amawulire nanditegedde ntya nti enensi yawunga nadda ebinjogerwako mbiwulira ne neebuuza nti mufanga ki baganda bange kansooke mbabuulire ekyanzija mu kyalo kyewaffe nejja nsenga mu kibuga eno songa eyandeeta enkulu mu zonna kwe kutereeza obulamu bwange naye neewuunya nnyo nga mutudde ne munteesaako nga musaakaanya nti esente kyakola kyazoonoona aziwamu bakazi na kunywa mwenge ye nno mufaaki nno baddiya obulwadde obubaluma ndaba nnogu ye mukulu Eddy Musunza agenda kubeera mu festival KOLOLO nga 12 mu nteekateeka eno. Eddy Kenzo agambye nti kadongo kamu yamwagadde olw'ensonga nti bakuzibwa kadongo kamu gwe bawulira era oluyimba luno yadde ayagala okuba ate nga ajjayo ennono y'abayimbi abakadongo kamu era agamba nyimba nyingi nnyo zayinawo ezakadongo kamu ezijja anti nze nakola mpuliza kadongo kamu okitegedde naddala wano waffe wano wetuzaaliddwa wetukulidde wetugenda oziikibwa yekali kyetutambuza okitegedde kati tusobola kwerabira gye wava bwerabira gye wava negyorago batomanyi olw'okuba nsobola okuyimba Senegal Gabon Benin tekitegeeza nti siri muna Uganda nze nazaalibwa wano wenkulidde ate wengenda okuziikibwa so kinkakatako okulaakulanya ebyaffe okitegedde. Eddy bwagamba Eddy ku nsonga z'ebyobufuzi bangi nnyo babadde beebuuza Eddy nga yasirika mbyobufuzi agambye nti ye mbyobufuzi yabikooyera ddala wabula gwe bw'omulaba ne munnabyabufuzi yenna omanya ng'agenze kufuna ssente naye nga ye ayogeddeko ku tteeka lino eryazze Computer Misuse Act yasobodde okuba ate nga bagiyisizza agamba Eddy bannabyabufuzi yabakoowa omanyi nze ekintu kye nasooka okuvaako kyekintu ekikwatagana ne gavumenti simanyi palamenti simanyi baani ebyo nabivaako nasalawo nkwatagane n'abantu bange mbakolera akatono kensobodde mbayimbira nyimba banyiga biwundu era bwondaba nga ndiringa ne munnabyabufuzi yenna manya mubalako kasente ebyo nabivaako sina kyembyogerako byantama kubanga buli omu akola kiyamba ye mu ngeri emu oba endala sina kyakukola tuze tunyigirizibwa ebbanga ddene naye weetuli omuwulidde Eddy Musunza bazze banyigirizibwa ebbanga ddene naye agambye gwoba olina akasente mu nsonga ezo wano ku nsonga yayogedde ku nsonga ya gravity omutujja okuvaayo kaaba agambye naye yatuukako kaaba naye ng'ekyamukaabya yali Rema Namakula wulira ebintu bya gravity saagala kubigenda nnyo wala oba okitegeera naye nze bwe nalabikako nga nvaamu eziga mu maaso ensonga eyali enzigyamu eziga yali ya famire nti omuntu nze gwe nali maze naye emyaka emingi ennyo gwe najja kulevemu okumutuusa ku ndala nituyambagala nze naye ndalabikwako mu butambi obumu nga ate akubaganye n'abantu be yakalabira ewiiki okwagala okuzza nze mu kyalo kintu ekyo kyanumanya okuba kikujjukiza bye muyiseemu gye muvudde ne we mutuuse oba okitegeera noga lwaki aba ataakolagana n'abantu balabidde emyezi emeka ate okwagala okuzza nze mu kyalo ate oluusi nga tulina n'omwana agenda okutugatta forever for life ekyo kintu ekyampisa bubi nekinzigyamu eziga mu maaso naye nze tebakulimba nti eri agenda okunjogerera ekigambo kinzigyamu eziga nze eri w'amagye tosobola kunjogerera kigambo nekintiisa kuba tosobola nze ndiwo kutambula ate nkimanyi nti ensi eyogerwako ate atagenda kwogerwako yoyo ate azaalibwa ate omuntu yenna gwe batwogerako yoyo nga talina kye yakoze okitegedde kati gwe baba tebakwogerako omanya tolina gye wakoze mu mbeera yonna omukulu agambye nti gravity ekintu kyeyayogera akiwagirira ddala kubanga eyayogera kimuli ku mutima ekigambo kyeyayogera nze ndaba nga yandikiyimiriddeko bulungi nnyo kuba tekiri mu buzibu naawe okkirizibwa okulonda akusingira naye nze tebakulimba nti eri agenda okunjogerera ekigambo kinziggyemu ezibu nze eri w'amagye ate omuntu yenna gwe batwogerako yoyo nga talina kye yakoze naye buli wobaako kyokoze abaagala okukola nga kyokoze balina okukulwanyisa nze nagendako gravity gye namugye ewaabwe nantwala ewa maama we nga basula mu one room bali basula mu room egyo ye basisita be maama we biki karumu kamu ng'obuuka myala nga ne bwoba na gaali tetuukayo era nga bwabiraba bwe biri mu kifaananyi ki pakati ekigravity kyeyayogera tekiri mu buzibu na bumu ye bw'aba yafiiringa nti bamwogeredde n'atya awo wenyinza okubeera ne disappointment kuba kyeyayogera yandikiyimiriddeko bulungi nnyo omukoleki what can you do bw'oba oyagala okwewala amalebe okuleekaanira ogayiwa mu mazzi
ye mukulu Eddy Musuuza basobodde okuba ate nga tugamba naye nga festival eriyo nga 12 omwezi ogujja omukulu DJ Masiko yakirimu eba kirimu enteekateeka ya Eddy Musuuza festival okuyingira giri emitwalo 2 gyokka mu nteekateeka eno sooka owulire obubaka bubuno.